Beyond the newsroom, where untold story is revealed. BTN Media Beyond the Newsroom gwe mukutu sema kutu omulungi kwoli agenda maaso n'okubanga otulaba kwoteeka otugoberera mu bitundu by'eggwanga lyattu Uganda ebyenjawulo, amawulire agakagwawo era amawulire ag'essanyu mu Hombaka yali ow'Butambala Honorable Muhammad Muwanga Kivumbi Alhaj alabiseeko olunaku olwaleero era bagenze maaso n'okubanga bamusuula ku poliisi emanyikiddwa nga ey'Ennateete. Okusinziira ku bannamateeka ba NUP babadde bagenze maaso n'okubanga bakeera wali eri mu kkooti ensukulumu okulaba nga bagissa ku nninga efulumye ekiwandiiko Ebuvanjuba nebugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the Newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 ne noti 744 26 45 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu kkoowa eryo mwebale kutuwagira. Thank you. mu kkooti ensukulumu okulaba nga bagissa ku nninga efulumye ekiwandiiko kiri eri kye bagamba nti mu mutu oba mulamu oba mufu. Mwattu babadde bakatuuka eyakasumu ne bakafuna nti ate ono asuuliddwa ku poliisi y'Ennateete okubanga aggulwako emisango oba oliawo egyo egimuteekeddwako. Banywanyi, bino byenkuleetedde weetaaga okubanga weetegeka kubanga byo biwanvu, wabula njagala tugende maaso n'okubanga tubiyitamu kwoteeka okubanga ate obimanya butereevu nnyo nnyini ddala. Erinnya nze Deni aliwo kubanga nkuweereza akalulu koba LC kageze maaso n'okubeera nga kaleeta akanyamberege ebyavuddeyo bikaabya amaziga nako tebakalese bakabbye. Honorable Namuga Mbambe mu muteeke mu ssaala babana bamutambulirako kubanga basanyawo obulamu bwe. Byewuunyisa bitiisa naye ate nga bituufu kubanga eryo ly'eggwanga Uganda mwe tuwangalira era eggwanga ffenna mwe tubeera. Mannange byewuunyisa naye tuwongere omuteeka musala kujjukiza nti tulitambula n'omukoto gwa omujja ogwa Deni Exclusive Deni Exclusive tugamba nti twakoze omukutu omujja guli omulala ogwa Deni Exclusive bagututte, so kyogenda okunkolera ogenda tunawo wansi mu comment section yotappinge mu link bw'otappinga mu link ekutwala butereevu ku mukutu ogwo subscribing then tusobola okubanga ate tuteekako waaka waffe abe nga atambula ku speed ya kika kya waggulu nnyo nnyini ddala. Weewaawo onzikiriza wano wennyini we tuba tugenda maaso n'okubanga tutandikirawo la video soko jimpere like gwojiba like ebeja kuduka emisinde mingi tukekulisa kino mwasobola okubanga agifuna tera mu ngeri yemu naawe atulanga gwe mulundi gw'ogusosala video zaffe. Njagala okusaba otwegatteko mu butongole nga subscribing akona mu kigambo subscribe then womala akona mukade kaje personalize okateeke mu all sobola ofuna notification ku mbuzi zonna ennyuvu ze tukuterayo ku mukutu guno ogwa Beyond the Newsroom. Njagala soka kuwa ebigambo bino ebya Honorable Nalukoola ekyo kyakazisiza olwaleero ng'ebibuuzo byonna byebuuza akedde kikuma kyera kwebuuza Muwanga Kivumbi aliruddawa era nzijene answer. Aliwa Muwanga Kivumbi aliwa nange kyembuuza ky'obuuza kyembuuza tonteeka ku musaalaba nze kulagirira kubanga tosanko nga nkutte abazize emisango bebaleese mu kkooti kati nange mbuuza aliwa bw'anaalabika w'anaabeera tujja mulaba ddala nga ne poliisi yaliwo ng'akwatibwa kyokka nga bamutwalira mu mmotoka etaliiko na number plates. Kibi omanyi ekizibu ekijja okuva mu ekyo nti abagezigezi bayinza ogenda ne bakwata omuntu nga kabaka mu mmotoka etaliiko namba ne bamukweka oba bishop ayinza okukwata kati nga kalinefuna ekizibu. Omanyi kyova laffe tutera okugamba abantu mwewale nnyo enkola etali mu mateeka, resist lawlessness, ne bw'oba okifunamu buli lw'owagira enkola etali mu mateeka. Masekati g'okwebuuza omubaka eyali omuwaka w'Ebutambala Muhammad Muwanga Kivumbi aliruddawa. Bannayuganda ebibuuzo bingi bye bafuna nga naye answers intono, wabula njagala okutegeeza olunaku olwaleero mu ddakiika mbale zokka emabega ku ssaawa zibadde 6 Muwanga Kivumbi yasuuliddwa ku poliisi emanyikiddwa nga ate munnange ey'Ennateete. Okusinziira ku muwandiisi w'ekibiina kya NUP David Lewis Lubongoya ng'ayita ku mukutu gwa X avuddeyo n'atutegeeza ebigambo bino wammanga n'agamba update where we are at the High Court to follow up his habeas corpus application. We were informed that Honorable Muwanga Kivumbi was dumped
this morning at Natete Police. On reaching there, we have been informed he is being taken to court in Butambala and have gotten the opportunity to see him and haven't gotten the opportunity to see him yet after 19 days of incommunicado detention. Honorable Mwanga Kivumbi asuuliddwa ku poliisi y'e Butambala oluvannyuma ffe bwe tudduse tubadde mu kkooti enkulu okulaba nga mwanattu tuteekayo ebiwandiiko bafulumye ekipapula kiri kye bagamba nti mu mutu oba mulamu oba mufu tufunye akasimu nti ono ali ku poliisi e Natete. Wabula bwe tutuuse ku poliisi e Natete tusanze bamuvuze dda ne bamutwala e Butambala mu kkooti. Era Mwanga Kivumbi we twogerera kaakano ali mu kkooti e Butambala mpaawo n'omu amanyi mbeera kimwali era tafunye yadde mukisa ogw'okubanga ayogera ne bannamateeka be sinakindi wadde abasawo be. Eno ye Uganda eggwanga mwe tuli ng'enfuga ey'amateeka egobererwa era olaba bagoberedde n'enfuga ey'amateeka ey'okuba nti omuntu amala mu nkomyo essaawa 72 zokka n'omutwala mu mbuga z'amateeka for over 19 days ng'omusajja mumuwambye mumutadde mu kifo ekitategerekese. Tuli mu ggwanga ezibu era eggwanga mwanattu eriri ku byalyo nga kwegamba lyo abantu baalivaako dda lyetwala lyokka sinakindi. Uganda erabika mwabakyalowooza nti efugwa Museveni mulayika mulimba erabika eriko abawulala bagikulembera be mutannaba kubeera nga mutegeera. Tusabire nnyo ensi yaffe kubanga we tulaga banywanyi mpaawo n'omu ayinza kunnyonnyolawo era mpaawo n'omu ayinza kubaako kyakugamba. So, kasooke nkuwe video eno ya Honorable Namugga. Namugga nno naye bannange bamuli bubi mu bitundu ebimanyikiddwa ng'ebyamawogola. Era Namugga ono agamba nti abasajja kuli Days, Kasolo ne baabo jabbeewulira. Bannange okusirika tekinnyamba. Leero nsaba ensonga zino ensi zitegeere bulungi ku lutalo oluli Ssembabule. Era njagala okubategeeza nze singa nkeera nga nkubiddwa amasasi bano wammanga Honorable Aruna Kyeyuna Kasolo, Anifa Kawoya Banjirana, Faizo Seruwaji ne Days Byuma. Olutalo lw'e Ssembabule lwava okuva mu kalulu. Embiranye yaliwo mu kalulu. Mwalaba enziigwa gye twabbibwamu n'amagye ge baatuteekamu. Era obutemu obwo bwali bulina kukolebwa mu biseera by'akalulu. Njagala bategeeza bwe twamala akalulu mission teyaggweeraawo. Emyezi 5 egyaliwo nga tumaze akalulu basigala batadde drone mu field ne bakifeesi ne basigala nga bannoonya. Era bwe tunaku Honorable Nakimuli lwe bamuleta ku parliament nasanga Honorable Kasolo ne mugamba Honorable Kasolo waliwo embeera etambula Ssembabule ey'okufuna bakifeesi bankuba amasasi naye ogimanyiiko. Ne mugamba meeting ezimu zaatuliwako ku hoteli yo endala ne zitulibwa e Bukomansimbi endala ne bazitwala e Rwengo eryantonde endala zibadde nga zituula wa Days. So njagala okutegeeza eggwanga olwaleero babadde balina pulaani y'emu. Baleese bakifeesi nga bwe mbagambye wali ekamuli ewaffe ku kyalo nga bambadde obukookolo. Kaakati ne wabaawo nkwenanga nti Honorable Namugga nsaba weegendereze wano tulina abakyamu. Tegubamalidde ne baleeta aba SFC ne babaleeta ewaffe ku kyalo ekamuli mu kalulu k'obwa chairman keŋŋenza okulonda ng'omutuuze. Incidentally, bwe nafunye information mu nyumba ezibaddawo nembako ennyumba mwe neekwese. Mwembadde. Kaakati bwe bamaze okukola effujjo lyabwe lyonna lye bakoze nenvaamu mu kimugunyu mpolampola bakomyewo bakubya abantu emiggo ku kyalo. Era njagala bategeeza abamu ku basharpshooter baabo ababiri basuzewo omuvu wa kansala gwe bayita Wahabu eyavaako. Gano gonna amawulire nti ate bo bennyini nga bali mu nkambi be babituwa naye ebimu tubyerabiddeko. Ekirungi amaloboozi agamu waliwo amaloboozi ge tulina nga be-exchanging bo bennyini. So nsaba okubategeeza nsaba okutegeeza eggwanga bw'abaawo ekintuuseeko embiranye eri Ssembabule yeeyo ya byabufuzi. Era nnyongera okutegeeza Honorable Anifa nti bakama abo banaagenda okumanya nti gwe kizibu ky'ekibiina kyo. Oyawudde abantu e Ssembabule toyagala twogere. Wagamba NRM yawanguza ebitundu 8 ku 10 lwaki ozza okubba akalulu k'erosi. Erosi zonna bazikuwangudde. Mukozesa bakifeesi mukubya abantu mukoze fujje Ssembabule. Nyongera okusaba government mugende Ssembabule mutasa abantu be Ssembabule tuludde nga twokubira enduulu. Mwatuuka n'okulowoozesa eggwanga nti Ssembabule erabika eri mu nsi ya njawulo. So njagala okubategeeza embiranye eriwo kati Ssembabule butemu
era ajati anifa nkubulabula nkubuulira we mbaka ekituukiddwako gwosettinga plani zo tutemule Sembabule zonna. I have the evidence. So nsaba okutegeeza eggwanga, nsaba okutegeeza omukulembeze w'eggwanga nti Sembabule si yanjawulo ku bitundu ebirala. Balemererwa okukola obuvunaanyizibwa bwabwe okusikiriza abantu baagala ekibiina. Mwe mubba ssente za PDM, mwe mukwata ssente z'abakyala ne muzibba, mwe mubba ssente z'abavubuka, programu za gavumenti ezituuka mu bantu. Bwe nagezaako birondoola ntegeeza eggwanga nti zino ssente za muwamusolo buli omaayina ozifuna kati kyekyakuteeka ku bunkenke. So nkibategeeza mission y'olwaleero yonna ebadde yakuntemuliraawo. Naye bakifeesa era basuzeeyo mu field babiri ba sharp shooter. So nsaba eggwanga lisule nga litegedde obutemu obuli e Sembabule n'embiranye eziriyo n'ebyobufuzi ebiriyo ne gundizo ze mulaba saawa eno bate eziriyo za byabufuzi n'abantu butakkiriza nti fenafena tulina okuba mu kisaawe ky'ebyobufuzi. Niyo nale banifa nkutegeeza effujjo ly'obadde okola lyonna ekirungi kati obukakafu tubulina okoze effujjo ku bantu ate bwogiranga ngodde eno weebuzaabuza weefuula omulungi ennyo otukozeeko effujjo enkwe zonna n'obulabo obuli e Sembabule okupulaninga okutta banno byonna gwe obipulaninga. Kasolo, Anifa Kawoya, Dezi Byuma ne bannaabwe bali mu kupanga olukweru okulaba nga batta Honorable Goretti Namuga. Imbu okusinzira mu bigambo bye byeyogeredde. Omukyalo ono gwe bajja mu kifo kye era ne bakozesa amaanyi gonna nga bakutte eggye ly'eggwanga erya UPDF koteka SFC ne bagenda maaso n'okuba nga bafutyanka akalulu ne bakuba abantu amasasi ne gavuga e Sembabule. Mpawo n'omu ayinza kunnyonnyola nti baabala obululu bw'e Sembabule wabula Dezi Byuma ne bamulangirira ng'omuwanguzi. Wabula ekyo tekyabamalira wabula Namuga ne kati bakyamulondoola bamulinnya kagere baagala kulaba nga bamumiza omukka omusu. Nabagamba nti abamu ku bakyala basinga okubeera abavumu ennyo nnyini ddala era babadde impactful mu kibiina kya NUP y'omubaka Goretti Namuga, and he became a threat to this state oba this government n'owooza okuva lwe yavayo n'abawangula mu kalulu. Mwenna mukimanyi bulungi musajja mukulu Honorable Rutaya Geoffrey akaaba kimu omusajja gwe bayita Kasolo kye yakola mwenna mukimanyi. Hilale Kiyaga akaaba erinnya limu Kasolo. Kasolo afuuse Kasolo era Namuga abagambye nti ezimu ku meeting ze bamutuulizeza okulaba nga zimutta bazituuza wa Kasolo ku woteeri ye. Ebigambo byonna bya Goretti Namuga. Naye abantu bano we bajja eno mufe beefuula abalungi kumbe emitima gyabwe gijjuddeko batemu babi. Kyovula Bobi Wine yagamba mubaboole. Wallahi omuntu bw'atyo bw'ajja mu famire y'okuwasaamu omwana wo mumumme. Kati Namuga yabalekera ekifo mumuwagaza ki? Mwatwala NRM ate nga ndi wa Patriotic League of Uganda Women Representative Akikira Greta Mubende abadde awangudde wa NUP Masajjage John era awangudde ate incumbent gwe bakubye ayafuna fulaga ya NRM LC1 naye era yagifuna mu butali butuufu. Tuvudde mu kalulu ka Katabalanga B era tubadde n'okulonda akalulu ka LC1 Katabalanga B. Mu kusooka kya byonna chairman gwe bawa fulaga wa NRM fe abantu ng'abatuuze akalulu yakakwatamu yaleeta abantu n'abagatta mu register nga si batuufu yabajja mu LCZ. Kati mukana akabonna abaana ne bamwesimbako olw'obunyiivu bwe bayina mu kamyufu. Bonna abaana bawagiddaani Masajjage John owa NUP n'ababadde mu NRM bonna ne basala eddiiro ne badda mu NUP olw'ensonga chairman eno takoledde bantu bulungi. Ekisooka kya byonna sitampu azigaba bubi. Ekyokubiri tayamba batuuze. Ekyokusatu yeetadde nnyo mu matigga n'abantu buli omu amuteekako empalana etasangika. Ffe ng'abakulembeze tubadde tweyiye nti n'omukyala arepresentinga Mubende municipality mu parliament naye mutuuze wa Katabalanga B. Era bino byonna bye twogera tubibaddemu naye. Essaawa zino obuwanguzi bw'omusajja babunyumu. Masajjage John awangudde akalulu musana nga buli omu alaba badde ne layiniazi nya naye bakayiye kulanga abalonzi booli abatono babadde n'abatono nga buswasu bafulumye ne bafuluma n'obukonge bwabwe ne bagamba mbubo babisazizaamu ate nga babadde basembye dda kiri ku rekodi. Ababadde n'obukonge bonna ne basimba layini emabega w'Amasajjage. Ekitegeeza tukkirize tutegeere nti omuntu bw'aba akusinze mu kalulu mumundikire yalunge mumuwa obuwanguzi.
enkulaakulana yeeyongere mu maaso ate naffe tutambulire wamu n'omukulembeze omupya. Era nsigadde nsaba pulezidenti w'eggwanga Museveni tuyambe jangu oyambe otereze ebyalo bino LCs. Tetuyinza kubeera n'abantu balukumpanya nga beesimbyewo ate beeyagaliza obuwagizi ng'ate tebabuwangudde. Okusinziira ku bigambo by'omukyalo ono bikwoleka butya gavumenti ya kuno naddala ya NRM bwegera maaso n'okubanga etambuza emirimu gyayo. Ekituufu kiri nti n'abagiwagira bennyini batuuse ku ssaawa egikoowa. Omusajja Seeka Kiti yabuuzizza ekibuuzo n'agamba gwali eyo ng'oli muntu mukulu era ddala ng'otugamba otegeera buyinza butya olunaku n'ovaayo ng'oli Seeka n'ogamba owagira gavumenti ye NRM era owagira ekibiina kya NRM. N'agamba ekituufu kiri nti oba totegeera ne ŋŋamba Seeka oyogedde bubi tewandiyogedde bw'otyo kubanga omuntu aba n'eddembe lye limuweebwa ssemateeka okuwagira buli kibiina kya byabufuzi ky'aba ayagala. Naye ebikolwa abantu abali mu kibiina kya NRM abamu abakivumaganya oba buvumaganye ndowooza bakivumaganya kuleetera abantu bongerera eddalo kyekoowa oba beekalakaase kuba toyinza kutuuka ku kubba n'obba n'akalulu ka LC1. Ekyo kyennyini kye kyatuuse n'e Masaka okutuuka Balamu yabagambye bannanga muddeemu akalulu era akalulu mu kukaddamu bibino ebyavuddeyo labayo. Tumaze okaddamu ne balangirira omwami owa NUP yabadde n'ensi yonna ng'emuwagira mu kitundu ekyo kyekirinda ne bagamba yawangudde ate ne musaba naawe munange owa NRM ono gw'osinza akkiriza okubeerawo kubanga abadde awangudde nga independent nga mubbi nga bamubbi agenzi ne bagamba babiddemu kati ne balonda chairman nga ffenna we tuli nekubira ssentebe w'akakiiko k'ebyokulonda omulamuzi Simon Gabakama n'alungamya returning officer abadde agezaako okumpa amagezi nti ate omanyi honorable ate omanyi Liga agambye ne mugamba Ligo tagamba ku byabubbi president abagamba nkokola byabubbi mu bisaze mu bino ebyekisiru. We can't allow this to happen in Uganda. In an LC LC1 abantu balonda gwe baagala oba wa chairman we LC1 nga tebamwagala abagenda kola ki abagenze kubeera na stamp kutunda bibanja byabwe kubanga tebamuwagira tebamulonda abantu bonna owa NRM abaddeko n'abantu babiri ng'oli akafuna abantu 10 owa NRM n'agamba honorable nze kankite nja kubeera mabega w'ono omwami naye tangakoze bubi namu oba vice chairman bw'ekyalo yenkolagana gye twagala okukola namayanja walondo wa NRM nga y'omumyuka wenga tukola bwe nasanze gyaviira oyo ow'omunyendo twasoma ffenna Makerere oyo mubaka wa Mwoyo nasoma naye oyo gyaviira very nice guy so kati mukama yamuyambye mubaka wa parliament sina musosola nti kubanga wa NUP tulina kolera wamu so mu aba NRM abakola effujjo oba aba independent abakola effujjo abantu abalowooza nti mujja kukozesa ssente mulemesa abantu okusalawo kye baagala ku kyalo ate nga president agamba mwerondere okulembeze be mwagala so tulina okugoberera amateeka ga gavumenti n'amateeka g'akakiiko ebyokulonda bakumaddembe mbasaba mukole n'amaanyi ate mukolere wamu muleke okukola ebigenda byeko olwaleero bireme kuddamu kubeerawo naye generale ebitundu ebirala okulonda kubadde kulungi abanupu bawangudde abenyali bawangudde saala jatubulira ebivudde owaabwe. Bw'otunuulira ebintu bino Balamu nga bw'abyogera bituufu naye ate Balamu bambi mu bigambo byamaliriza nga ne mukama we agenze mu maaso n'okuba ng'ate amuwaayo mbuuza lwaki. Uganda eno Uganda anyway kale omanyi waliwo olulu emu egamba nti never outshine your master. Balamu alabika agenda kukola okusinga ne ku mukama we kyokka ate era ng'ayongera okuba ng'ayanika n'okulabisa gavumenti gy'agenda maaso n'okuweererezaamu. Bw'otunuulira ebyabadde Mubende ebyabadde Kawempe baamaliriza nga bazzeemu okuba nga balangirira omusajja ow'ekirooto kye. Ekyo ekirooto kyange musajja nga akaabye maziga n'akalulu ne bamukubye akalulu kansooke nkuwano Serunkuuma. Ewaffe twabadde ne Chairman Kaweesi ow'ekirooto Kaweesi bamuwujjiza akalulu n'azirika yazirise n'alinnya ne bamuteeka bamuteeka mu ambulance hati yateredde nga bamukubidde akasimu nti omukiise wa president mu kitundu akubyeyo akasimu kati kyogenda okukola bagenda kukulangirira bamulangiridde oluvannyuma bamulangiridde yabadde azirise n'awonerawo mukubala wano yabadde siyagize ani ow'ekirooto ate yabadde azirikira ki
tewali onazirika essanyu ensi netamanya ensi netamanya nga yazirise essanyu so nedda bamuwangudde bulungi naye akalulu oluvannyuma order from above omukiise waffe naye niwe tulowooza nti oba oli awo abakulu banakikolerera okukirwanyisa okukimalawo. Eno ye gavumenti mwetuli nga n'obwa chairman bubbibwa emisana ttuku kyewuunyisa laba nno ye Kaweesa byayogera. Kye bayita akalulu kintu kirala nnyo. Ekyalo kino nkikulemberedde emyaka egiwereddeko ddala. Nalinnya ku bukulembeze buno mu 2018 era mbadde mpeerezza bulungi. Kati 2018 n'olemu okwebaka nga emyaka 8 gyonna omaze. Ekyandeetedde okulemwa okwebaka ye muntu gwe bantaddeko ng'oggyeko w'ekibiina kya National Unity Platform nabo bantaddeko amaanyi nti ekirooto kyange tekiteekeddwa kutuukira 2031 ekya Parliament nga bagamba kuba bwe mbasiiseemu mbasizatuukiriza kirooto kyange. Kati waliwo omusajja gwe bayita Kizito Usaama. Kizito Usaama yabadde Tagali. Kizito Usaama imaamu mu Katoke ninamu emizikiti egi. Kizito Usaama yakulembera emizikiti egyo gyonna. Ye imaamu mu muzikiti omunene ogwa Masigidi Takwa. Omuzikiti gwa Masigidi Anuswa gyonna giri mu kibuga guno guvaano guno guli wano n'omulala guli wakati wenyine mu bantu mu kitundu kyange. Emizikiti egyo gyonna Usaama ye komanda waagyo era abasinga katono omulala gwe bayita wali omukyala nande nesimbye naye omukyala oyo yafundikidde yegasse ku mukama waabo. Kati nze ekyo nsaba eggwanga banaddiini bave mu politics ate yes bamubeeremu nga balonda bulunzi kuwagira naye ebyokwesimbawo anti ekiddawo katugera kulaba bapasita kakande tugera kulaba bapasita abalanga tugera kulaba bafaaza kyaleese embeera y'okusosola amadiini obwedda abantu baagala nnyo okunnonda naye bagamba munnange eddiini ng'abeera ku layini ya Usaama naye ng'omutima gumuli eno wa Kaweesa. Yagudde n'okwewaana n'okwesudya bamubaze ye yennyini wedda atunulayo n'agira bw'ati yenna n'akankana ng'abula bubuzi kufa. Kankwe kanso musisi wano. Emivuyo gya bika bibiri. Waliyo emivuyo egigwa tegiraze, waliyo egisinga obungi egireeta okuwakalulu giba gisobola okwetangirwa. Era wennenyeza Julius ntegeeza kakiiko si nti ojja kusanga incidents kumpi ze zimu. Waliwo ekimu kye mbadde mwogerako Romushana kyaddamukaliriza nti ono mu registration Julius ageze n'agamba nti weesiga omukungu w'akakiiko ebyokulonda senga ogenda n'okola opinion poll ku street Julius tebabeesiga nnyo omwabamu kuba edda bakolanga opinion poll nga poliisi esinga obuteesigibwa ndowooza akakiiko ebyokulonda kayinza okuba kaakati ogamba nti oregisteringa n'ogamba omwesize nti antaddemu n'ogenda ate nakyakuwadde kubanga abamu waliwo newamu nga candidate yennyini gwe banominatinga n'atuuka ate nga kuregista taliiko kuba tebaali bati bamunominatinga nga takola ki nga taliiko kubamu abawayiise basanga ne candidate yennyini takola ki taliiko. Ewalala n'osanga nga officer wa Electoral Commission agamba bwe mbambala temungoberera musigale eyo mwe ba agent musigale eyo. Kakati okimanyi nti eri ababala nalaba Tango Odoyi nga abala mu sseeke ya NRM bwe bali balonda ekololo ng'abalemu 5 7 kakati ate omulala ng'agamba mbala BTN Media Beyond the News mugwe mkutu sema kutu kwa oli muzikirize waneno wembanko mate tusinkane mumbozi ndala mpiti tuzenga na masu nokubiranga ndeta. Goodbye. Bye bye. Beyond the newsroom, where untold story is revealed.